lekesirera twongero ditunulize gwange lya Iran galubindi je tuba tuzitunuza olwalere nakuzo mwezi nkubulire ziri 16 omwezi ogwokubiri 2026 mu nteekateeka eyebigenda maaso olw'obutakwatagana n'okusika omuguwa okuliwo wakati w'abazungu abayudaaya n'abawarabu mu kyondo ky'abawarabu awo baali baateekateeka nti leero Mande naye enkya olwokubiri mu kibuga Geneva eky'eggwanga erya Switzerland yewagenda okubeera ensisinkano ey'omulundi ogwokubiri wakati w'abakiise okuva mu ggwanga erya Iran n'abalala okuva mu ggwanga erya Amerika. Kale Isirairi teyasuubirwayo naye waakiri okimanyi lunye nti oba etya eteekeddwa okuba ng'egoberera n'okukirawo okumanya ebigenda mu maaso oba ebinaagenda mu maaso mu ggwanga erya Switzerland gye tusuubira okubanga Abbas Aragachi ono ye minisita w'ensonga z'amawanga amalala munda mu ggwanga erya Iran agenda kusisinkana Witkoff asisinkane mukoddomi wa Donald Trump eyo gye bagenda okusisinkana n'abakulu abalala ku mitendera egy'enjawulo boogerezeganye naye nga jjukira guno gugenda kubeera mulundi gwa kubiri nga bano bombiriri basisinkana basoose kusisinkana mu ggwanga erya Oman ne watabaawo kinene kya nnyo kikutuka ku nsonga ze baagala okwogerako oba ensonga ze bagenderera okulaba nti eggwanga erya Iran terirumbibwa. Njagala kutegeeza nti obunkenke weebuli nti eggwanga erya Iran lisuliridde okulumbibwa abasajja abazungu abo Abamerika n'Abayudaaya eno mu Isirayiri balirumbe olw'okwewaga n'okuwera nti bagenda babalireke ne mu kkubiro ku mulundi guno. Kakati Iran yalwaddaaki n'esooka ekkiriza nti ekituufu kyo naffe tukiraba enteekateeka tulina okuzoogerako abasajja nga bwe bagamba nuclear aludde nga ffenna atwogeza ebigambo ojjukira eri mu mwaka ogwa 2015-2016 ensonga ze zimu zaali zisitudde amakanda nga ziga nti tuteekeddwa okubyogerako naye byagaana okuggwa. Amerika nga teyali ebitaddemu omuliro naye yabijjamu ne bizikira kyokka neeyongera envumbo ku ggwanga lino erya Iran omulungi ampuliriza era Iran yeekwasa ti bwe wabaawo ekirala kyonna ekigirese nga njavu mponga byoya ze nvumbo zino ezigiteekeddwako kyaleetedde n'abantu okwekalakasa mu ggwanga lino ery'e Iran nga baga nti abange embeera yasukka obw'omulamuzi tetukyayina kye tukola ne tufuna tetukyayina kye tuyinawo ensimbi zinaabuuse gavumenti ebaddamu nti ekituufu ye naffe tukkiriza kituluma naye ng'abaabireeta be bazungu abo Abamerika Abayudaaya ne banywanyi baabwe olw'envumbo ezituteekebwako mu butuufu nga tetulina we twetaayiza. Nakubuulira ti okumanya envumbo zino ziyina engeri gye zitudde ku ggwanga lino erya Iran. Emabegakaawo pulezidenti w'eggwanga eryo yafa ekyamuleetera okufa baakinoonyereza ne bakizuula. Okusooka yafiira mu nnyonyi, ennyonyi yalemererwa wakati mu budde obubi bwe yali eyita mu bisozisozi n'ebibira neeremererwa naye ng'ekigiremesa kasumaali munnange. Abasajja bano baali baakaagala dda. Jjukira ennyonyi eno yali yakolebwa mu mwaka ogwa 1996 ng'abazungu Abamerika bakyazigatta n'eggwanga erya Iran naye bwe bamala okwawula entamu era nti temujja nakuddamu kugula ennyonyi yali yakolebwa bali eri kakati ng'ebigikolako nga spare parts biteekeddwa kuva buuyo obwo baabalemesa okubijjayo. Kakati ewandibadde omusumaali mu nnyonyi ab'Iran baasibawo muguwa teebereza era munnange olwagiramu etyo embuyaga bwe yakunta ate pulezidenti yasigala. Kakati ebyo byonna gavumenti byebulire eggwanga lino ti abange okwekalakasa mwekalakasa naye be mwekalakasa nga mulowooza bali wamu nammwe ate be babaleetera okubeera nga bwe bali. Kakati ebyo byonna ne biba nga bitambudde bwe biti ebbanga lyonna naye ku mulundi guno bagenda nti katusisinkane ensonga tuzoogeremu tulabe newankubadde obunkenke bungi. Kituufu waddewo abalowooza nti oba ensisinkano zino teziibeewo naye okusinziira ku kino okuba we twogerera musajja mukulu Abbas Aragachi yabitaddemu dde engatto naye ng'olwaleero ekikulu ne bw'olaba nkubulidde emboozi eno kwe kubeera nti Aragachi agambye
nti bwagenze Switzerland olwaleero mu kibuga Geneva gwagenda okusisinkana ye mwami Director General Rafael Mariano Grossi. Ono musajja ye Director General ow'ekitongole ki International Atomic Energy Agency ekikola mu kulaba kikalabalaba ekyebintu ebifaanana nga nuclear. Bamukebera ne bamwekebejja ne bazuula oba ddala alina obulabe oba talina. Kakati musajja mukulu Abbas Aragachi minisita ow'ensonga z'amawanga amalala bw'abadde agenda Switzerland annyonnyodde tikimutwala okusisinkana Director General wa International Atomic Energy Agency Rafael Mariano Grossi ayagala asooke amuliiremu kubanga ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku kutunuulira enkaliriza ebyokulwanyisa n'ebintu ebiringa nuclear nabo balina ebibuuzo bingi eri eggwanga erya Iran. Ekisooka ennaku zino zonna babadde nga babuuza eggwanga erya Iran lyogere ekyabaawo luli mu mwezi ogw'omukaaga mu lutalo olw'ennaku 12 wakati wa Israeli Amerika nga balumba eggwanga lino erya Iran. Kubanga mu kuvaayo Amerika ne Israeli baavaayo beewaana ng'olugunju olw'ettulu timba kuba n'abiri agaba maaso ne nannyini nkoko mbadde ngenda kumusitukiramu kyokka nga Iran yasigala ewakana nti bano lwakwogera bigambo biwanvu bwe bityo naye omulimu gwe baakola kawaaka kaali kambwa tekaatuukirira ddala. Nuclear w'aba Iran yabalemu okutuukako kati ate nga bo munnange beewaanira ddala buli kadde n'okutuusa kati naku ezo Donald Trump yadde ajuliza naga nti abo baleke bwe banaaba baganye okwogera naffe situgenda kubamyokeza kamulalinga muzimu nedda tugenda kubakuba tubayise ne we twabakomya luli tebajjukira kye twabakola. Ayogera ye musajja mukulu Donald Trump ayagala abe Iran bajjukire kye baabakola. Amerika ne Israeli bwe beegatta ne bajja babakubaga nti ebyokulwanyisa byabwe byonna n'enteekateeka za nuclear baazisigaza mubabuuze gamba bannamawulire mubuuze abasajja abo baraga kyabo mubuuze ba Ayatollah basajja bakulu ba Masudi mubabuuze nti Amerika bwe yabalumba lulinga eri ne Israeli kyali kitya. Kakati embeera eyo ne International Atomic Energy Agency gye badde ebuuza nga naye munnange abe Iran beefuukira bakyesirikidde bakonyaga abo boogera bwogezi naye nga ekitongole kino kyagala bakibuulire ekituufu ddala. Bino ebyogerwako nti eggwanga lino erya Iran lirina stockpile eya nuclear eri eyo mu kilograms 400 Amerika bwe yagirumba baakosa byasigalawo oba kakati omukisa guguno guze mu butuufu kisalidde mu ntamu. Abbas Aragachi agenze bibana tebannaba kusisinkana n'eggwanga erya Amerika basooke begeyeemu n'omukulu ono Mariano Grossi Director General wa International Atomic Energy Agency balyoke bategeere kale agandi Abamerika n'abe Israeli bino bye batiisatiisa nti bagenda kukuba eggwanga erya Iran bagireke ne mu kkubiro. Kasita Director General wa International Atomic Energy Agency anaaba ategedde nga bamubuulidde ekifo eno kubanga kakati bali awo babutaabutana nabo tebamanyi kigenda mu maaso tebamanyidde ddala. Oluyampuliriza okusisinkana kw'enkya nkubuulidde abateekeddwa okusisinkana naye singa kunaabaawo era nkubuulidde nti gunaaba mulundi gwakubiri ng'oggyeko guli lwe baasisinkanye mu ggwanga erya Oman. Nakubuulira emabegaawo ne nkutegeeza nti abasajja omwali Steve Witkoff ne mukoddomi wa Donald Trump abatambula babiri ennaku zino nga balongo ensonga zino be bazimanyi ez'omulondo ky'Abawarabu awo ez'omulwananda lw'e Gaza bwe watuukawo ensonga z'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia era be baabo. Kale nno munnange bali ku katale nga nnyanya nvundu naye bababuulira bano babuulira omukulembeze w'eggwanga erya Israeli Benjamin Netanyahu ne bamunyumizaamu bye bajja mu Omani naye Benjamin Netanyahu teyabiwuliza naga nti ebyo nja kubiwulira kansooke neeyongereyo ewa mukama wammwe
yanambulira yanandiramu ebisingaawo kyokka naye yagenda okutuukayo ng'ebigambo birungi si birungi era omusajja yavaayo nkubulira nnyo nti ng'ennyindo yenkata agikutta ati abula gisibako okugiteekako nkondo ereme kugwa nnyindo olw'obusungu bwe yalina olw'ebigambo ebyamugambibwa nti Amerika ekyalina okwenyigira mu kino kye bagenda okukola olw'enkya bwe banaba basisinkanye n'eggwanga erya Iran okwo kuteesa munnange ensonga nebeera bwetyo ddala nti bano bagenda kusisinkana balabe ebigambo nga bwe binaabeera kyokka wakati mu kusisinkana kanziremu nkubulidde nakikubuliddeko n'enkya ya leero nti Amerika eyongedde okuteekawo gye bayita pulesa kiyinja ebataddeko ekiyinja ab'e Iran era basajja batu ne bwowulira nga kakati ebigambo babyogera bwe babiddamu bwe bagikubirayo kasimu abange temuganya be Isirayiri kwonoona nsonga zaffe kubanga zibadde zituuse we ziggukira abange temukkiriza Benjamin Netanyahu kwetaba mu bintu bino kubanga ye bulijjo abadde katabangula jjobyo temumukkiriza kubanga afuuyirira zirwana yayagala tulwane twegere eryanyi kakati mu pressure eggwanga eri Amerika gye litaddewo ndakubuuliridde nti ekyombo kye bayita USS Gerald Ford ekyo kyombo lyato eryetisi ery'amaato n'ennyonyi ennwanyi n'ebyokulwanyisa kakati lino okwawukanako n'eryato liri eddala eryasookayo USS Abraham Lincoln lino lyo baalizimba nga ne bwe banga lisituuse mu lutalo olulimu nuclear liyingirawo ne libamba munnange mbadde nkyakubuulira nti wakati mu kweteekerateekera abakulembeze okusisinkana olunaku olw'enkya ekyombo bakiyita USS Gerald Ford bwe kiba tekinnasimbula kyeteekateeka ojjukira ekyombo kino era kyekyabaddeko olukwe olwakutte pulezidenti w'eggwanga erya Venezuela bwe baakituma mu mission eyo kyekimu ku byakozesebwa mu mission y'okukwata Maduro balyoke bamusibire mu ggwanga erya Amerika kakati Trump n'abasajja be nga n'eggwanga erya Isirayiri likimanyiiko lunye nti ekyombo kino kigenda kwegatta ku USS Abraham Lincoln eri already mu gaafu balyoke bajje bazoganye eggwanga lino kakati nkubuulidde aragaki yabitaddemu ddengatto agende e Switzerland Geneva naye waagendedde nga waliwo okutya nti olaba pooki naakulembedde tobuuza nti ebuddu yewa okukwata bukwasi ne muyita mulwera ne mugenda kakati okutya kuno gye kuli emabega kuno wano naye baagadde okugenda okubakuba bwe banaaba baakubakuba kubanga era ng'okufaanana n'omulundi oguyise enteeseganya tezaavaamu kalungi kali awo ne ku luno kiyinza okuba nga tebajja kuvaamu kalungi kubanga afuuyirira olunoono wakasanke Isirayiri byayagala boogereko ate eggwanga erya Iran terikkiriza mu kubyogerako ayagala kwogera ku ki Isirayiri yaga nti ne nuclear ne bwe bagira nga bamulesse kyokka ne boogera nnyo ku mizinga egyo girubontwa egikuba wano n'eri ewaffe ewala ebusubi mwana twayagala bagyogereko naye Iran ega nti ekyo tekijja kusoboka tugenda kwogera ku nuclear yekka kakati emikisa nagyo weegiri minene okubanga ensonga zino tezijja kuggwa olunaku olw'enkya newankubadde ng'ebyo byonna bikoleddwa